Eye. Ono mukwano gwo omulokole. Leero kibadde ekyokuba nga taliwa. Ate abadde tayagala kumuzigya mu lubuto. Ate. Munnange, namulekako wano olumu annyambeko okufumba, yanteera ddagala mu mmere. Okikakasa. Nange nakinyunya. Naye kati nga lwaki abikola? Yakuteeramu ddagala ki? Abasawo baŋŋamba aspiriini. Aspiriini? Kati gwe wategeera otya nti yeye? Lucas ye yaŋŋamba, anti naye kwolwo yajja wano okulya ekyemisana. Tebitegeerekeka. Naye nze sikakasa nti oyo omuwala asobola okukola ekintu ng'ekyo. Ekisooka alina eddiini nnyingi akusinga n'okukusinga. Ye kati lwaki yandibadde atta omwana wo? Olwo ng'alemereddwa kuzaala? Awo olimba. Newankubadde ogamba nti Lucas yakyuka. Naye nze ye muntu gwe nali mmanyi obulungi nti teyayagalira ddala lubuto okuva mu ntandikwa. Sitikakasa nti Lucas. Gwe fumiitiriza bulungi. Oyo Lucas. Ono omulokole. Talina musango. Kasita nkubuulidde. Mwegendereze. Lucas. Gye baleko. Kansubira oli bulungi. Kiki? Nkimanyi oyinza okuba nga wannyingira naye nsaba okitegere nti ku byatuukawo eri mukyala wo saabiriimu. Naye wabula oli muvumu. Kati onyimiriza kuŋŋamba bino. Naye kituufu abatemu mwekazi. Nyabo kati oyimiriza kwakasa nti obutwa bwe watuwa bwakola oba oyagadde kunyumiza kulaba bubonero. Si bwe kiri. Ekituufu kye mmanyi okimanyi. Nkimanyi gwe nyabo saagala ate otandike kunneekwasa. Emmere naawe gye walyako. Nakuleka munda n'emmere. Gwe. Nkulaba oyagala kugamba nti nina bye nassa mu mmere. Naye weegendeza. Olina wa mukisa nnyo nti tuli kukuba naye senga nakuyisizaamu dda. Gwe. Toddamu okunneemanyiiza ate siddamu okulaba ewange okuleka nga weenoonyeza kufa. Gwe. Wano wali oyala kutta mukyala wange webyaganye kati oli wano weeyogeza eby'ekisiru. Dde eri Mukama akuwonya omwoyo omubi gw'olina. Siruwalirako. Yagambye ssente ezikyamubuzeemu. Naye bw'aba tazimpaddewo ekyeno, nze nja kuyiiya gye nzijja nzikuwe. Naye ng'omujjukiza. Saagala nnyo mmuteekako pressure. Wabula kyonna omusajja oyo kye yakukola kikulu. Kikyotya ki? Yatunda TV tewagimusasuza. Yali ataasa bulamu bwange. Sigaanye.
ddala ekyokutunda TV ye yali option. TV yagitunda emitwalo 10 eddwaliro lye zaali zaagala. Ndowooza bw'onaatuuka okuzaala alitunda ntebe. Nedda. Wali abadde takola. Ne kattali bubi. Gwe Lukasi agenda kukusiraanya. Nze kyendaba wandibadde oddayo n'otandika okukola. N'okolerera okuzaalako. Oba si ekyo, bino ebintu by'omu nnyumba byonna tugenda kusigaza. Nga byonna abitunda nga yeekwasa mbu simanyi ataasa bulamu obwo. Rosi. Nkimanyi gwe ne Lukasi temukwatagana okusinziira ku byabaawo emabegako. Naye ky'oba omanya, Lukasi yakyuka. Mukama yamulungamya. Kale, kyonna kikiri. Mugamba ankufunire ssente zange. Bw'oba tosobola kumugamba, nze nja kumwebanjiza. Nedda. Awo tetugenda tutuukawo. Bwe kinaaba kigaanye ewuwe, nze nja kufunira. Kale. Ate kiki nadde manyi toli interested. Ekyo si kyekubuuzizza. Kye nayogedde sikiddamu. Ate tuŋŋamba eky'olugjamu. Nsobola okulaba. Ate oŋŋamba ki? Wano nagambye ku by'okunsindikira ssente ne weeraga. Negamba ku by'olubuto ne weeraga. Kati weerowoozezza. Ekizibu ky'oyogera bingi. Kati osobola okumpuliriza. Njagala kulaba twogere maaso ku maaso. Gasi byasimu. Kanneerowooza. Ekitegeeza toli lubuto. Ki ky'otegeeza? Singa obadde lubuto tewandize mu kulowooza nga nnyiniru akuwadde obudde. Ndi lubuto ebyaddala naye. Naakulaba oba nedda. Mukama, nga nzize nfukamidde mu maaso go. Mpisa mu kugezesebwa kungi ng'okunvuunulamu. Naye na kuno kwe nafunye eri Suzan kusaba okuntaase. Kusaba omuwa ekitangaala. Omuwa okutegeera akimanye nti siri muntu mubi ku sayidi ye. Omuwaga akabonero ategeere nti omuntu gw'ali naye si mulungi. Sirina bukyayi eri bbaawe. Naye taata olina ensonga lwaki wandaga Benjamini. Laga ekisa kyo taata, laga amaanyi go. Byonna nga mbisabye, mpita mu linnya lyo Yesu Kristo. Amiina. Weerabidde empeke zo mu mpale eyo. Mpeke ki? Ziri awo za buweke. Nziriwa? Ki ekikulumu? No, zino empeke z'olaba baazimpaddeyo mu ddwaliro. Manyi nadde seewulira bulungi, so bwe nagenzeko mu ddwaliro ne balyoka bampadde n'eddagala. Naye bwe nakumyewo oluvannyuma lw'okuwummulamu nagenza okulya nga ndi bulungi, ndowooza bwadde bukoowu. Era saatawanina kuzimira. Okay. Bayigawe, essente ze waŋŋamba nneewole nti ojja zisasula. Nabyerabira dda. Nga wano twali twakava kukyogerako ne wiiki tennawereemu. Nkakasa. Noŋŋamba nkuwemu ennaku 2 ku 3. Eka sirina kyenzijjukira. Naye nnewe katulabe enkya. Ki tokyagadde? No, kiri fine.
Just akuba process. Yazze wano. Naye gwe nnyabo. Ndowooza kati ke kaseera weesonyiwe prose. Era ezo ssente ze tujja zimusindikira busindikizi. Kulwaki? Kubanga ngambye. Nze saagala kwofune gayisa gabi nga aga prose gaalina. Kati oyagala mbeerawo nga sirina mikwano. Mikwano ojja funa emipya.